N'okutuusa kati poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonya emirambo mu kasasiro eyabuutikirwa abantu ekiteezi. Bino nga bikyagenda mu maaso, waliwo abakyalinze abantu baabwe abakyawagamidde mu kasasiro ono. Joseph Lubega ne muganda we Franka Muloli be bamu ku abo abatannalaba wa luganda lwabwe Fiona Kemigabo. Kemigabo kigambibwa kasasiro yamusanga alongoosa bucupa nga bw'abadde atera okukola. Olw'omukaaga bajja okukeera okukola waggulu eyo. Kisasiro ne kibumbulukuka, kyabwatuka lumu ne kibumbulukuka. Kati yaba yakamujjako essimu agenda okyuka ng'alaba akola ki agenda. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu w'ebyokwerinda Fred Sepuya bategeezezza nga bwe basuubira okuwandiisa abantu abasoba mu 700. Bakamange baŋŋambye nti tutandike n'eno sayidi eno abantu gye bavuddeyo. So tugenda kutandika essaawa zino. Zonna amayumba gonna agali mu buffer zone wano wetuyimiridde gali mu buffer zone. So n'olw'ensonga eyo gonna agali mu buffer zone abasinga tubamanyi. Osobola kusanga ng'omuntu omu yafunye obuzibu naye ng'aliko bantu nga 4 5. Wali abantu abamu baba mu byalo by'enjawulo ne bajja wano bagamba ati bakyanoonya abantu babe tebanaba kulabika. Sepuya agamba bagenda kwogerezeganya ne poliisi esooka ekkiriza abantu abalina ennyumba basooke bakomewo baweeyo ebikwata ku bifo byabwe abakyabirina. Abatuuze abamu baavaawo ne badda mu kampu ekiteezi. So they are not aware. Kyembadde ngamba nti bampeeyo time olunaku lumu oba 2 mpite mu bantu bajje batuule ku mayumba gaabwe tubalijesaninge nga we bali. John Kirifu Wamalamyuko omwogezi wa Red Cross agamba buli lukya abantu beeyongera mu nkambi eyateekebwawo ku ssomero lya kiteezi kya Kyovu Uganda. Twogerera leero twasuzizza abantu 306. Wano tulinako abaana 158, tulina abakyala 129 n'abasajja 73. Tulina bannaffe abakuliridde mu myaka nabo nga bali ku nnamba eyo. Engeri gye kiri nti ennamba zino zikyuka buli lukya. Akazita akasinga era kali ku bintu by'okwebaka wamu n'ebyokulya naddala emmere n'ennyangu ey'okufumba ng'omuceere kubanga era kaakawunga tebayinza kalya buli lunaku. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirwano Patrick Onyanga agamba omulimu gw'okunoonya abantu singa gwaggwa dda naye basanze okusoomoozebwa kw'embeera y'obudde. Amazzi gayingidde mu nnyumba z'abantu ne tuweerezayo ba engineers ne grader ogenda ogulawo omwala naye bakyali ku mirimu wadde batugambye nti batiddemuko anti eri riske nga bo naye batya nti ebisasiro biyinza okubagwira. Onyanga agamba tebasuubira kuva mu kiteezi kati okutuusa nga bamaze okukakasa nti abantu babamazeeyo. Tuli wano paka gavumenti anasalawo ati munange mukoomaawo awo naffe tujja kukola ki tujja kusiba ebintu byaffe. Mu kiseera kino poliisi egamba waliwo emirambo egikyalemedde mu ggwanika e Mulago naye wakyaliyo emirambo 2 gye batannaba kujja kukima. Ogumu wa musajja mukulu omulala gwa mwana muto. Poliisi ekyagenda mu maaso n'okuyiikuula kasasiro okunoonya abantu abakyawagamidde wansi. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.